Hi everyone, thank you for tuning in and welcome to yet another edition of Share with RKV. Nkwebaza okuba ng'osubscribinga awamu n'okusharinga. I don't take it for granted. Thank you so much. Mwebale kukola, mwebale kazana, ekyolwa kye kiri kijja kuggwa. Oyinza okwembeera gy'oyitamu nga si nnyangu amakya g'olunaku olwaleero bakawungeezi oba amasana g'olwaleero, naye Mukama tagaba kibi. Kyonna kye kiri abimanyi, bimukwase, tokowa kubeera mu maviivi. Njagadde okuzaamu amaanyi amakya g'olunaku olwaleero oba akawungeezi ka leero oba ttuntu ya leero nga njagala omanye nti toli wekka, bangi abayita mu mbeera gy'olimu. Naye nga si bye ngenda okwogerako olunaku olwaleero. Leero ate njagala tugendeko mu mukwano. I love my lover. I love my mwami. Tugereko mu mukwano era nga si mulala wabula brown sugar genda naye olunaku olwaleero. Hi baby girl. Hi. Looking pretty. Thank you. You look pretty too. Sugar mbutuufu oli brown sugar. Bw'otuse. Nsusate. Fruity takula. Look at you. Oyagala nkule bagabayo ebirabo. Nedda naawo. Tebagabaayo birabo. Tugenda kaddiwanga. Ja sugar okuddako nga gwokkiriza. Ojja genda teze nkupromisinga ojja kunsangawo wano. You look so good. Thank you, love. So young. Thank you. Thank you. Nawe olabika bulungi. Ntidde n'okukyula naye mu camera. Gaawe. Yes, I'm telling you, you look so good. How have you been? I'm okay. Brown sugar. Erinnya lyakutulamu bulungi ddala. Lwaki gwe brown sugar? Waliwo omwami eyali ntuuma. Because of okuba nti olimu mweru. I don't know. Ate ng'olimu sukaali. Ndowooza sijja kugamba ki naye ye yali ntuuma. Waliwo omwami eyali ntuuma ndowooza ng'alaba linsaani. Just like that. Yeah, just like Mwali that. mweyagala. Ebambe. Kati tukitegedde. Brown sugar. You're brown and you know, sukaali kyekyo. Where is he? Unfortunately, he's not with us right now. Yafa. Teyafa. Naye taliiwo ali mu komera. Oh. Yeah. Si papa. Bambi. Soba yali ku erinnya. Ye yali ntuuma. Mwakwatagana mutane si papa. Abya dda. Oyo muntu wange wadda. Waddazi mwakulira ku kyalo kye kimu, mwava mu family like family ezeemanyi. Byadda Gye kitegeeza. nayitiranga naye ndowooza gye yayitira. Yeah. Gye nasomera gye yali abeera. Okay. Yeah. That's how I met him. Primary. Secondary. Somero ki? Biri eyo Topa. Topa? Tororo. Ova Tororo? Si gye nva. Yeah. Ozaalibwa? Nzaalibwa mu bifo bingi. Nzaalibwa e Kampala. Nzaalibwa Iganga ne Jinja. Oba muki? Ye gwani? Nze Evelyn Ndagire Nakalema. Oba mukyala Muganda. Balina kugamba oba oli Musoga? Taata wange Muganda, mama wange Musoga. Yeah. Kala wagijja kwani ku bombi? Taata. Bana omusajja omweru naye taba mwangu. Olemwa. Taata. Banange. Taata yali muzungu, yali mukyotara? Mweru bweru? Yali mweru bweru. Okay. Kati ogera mu secondary si papa omusanga oli mu class ki? Si papa ati ebyo byali bya ssomero. Then after some time nze ne nkomawo e Kampala and he was still in the village. Kati bwe yajja e Kampala kati nga tetukyeraba. Bwe bityo we byakoma ebyange naye. Kati after some time ngenda okuwulira nga mpulira omugagga si papa. Naye nga nze simanyi nti ye Sande gwe mmanyi. Ye Sande? Nga sibimanyi ebyo. Kati lumu twali awo Makindye n'atuma omuntu oyo mugamba ajje. Ne ngamba nze mu mutima ne nga nze nyimuke wano because of a man. Olw'okuba ompise. Nga toma nti ye Sande. Ne ngaana okugenda. Nantumira omulala ne ngaana okugenda nga papakinze Range Rover nnyingi kuliko si papa. Kati mpaka ye bwe yajja. N'angamba gwe Eva. Ngenda okukyuka nga ye Sande ne ngamba omugagga. Nga ye mugagga. N'angamba ssebo nze si papa. Nagaggawala ne nga atwala eri. Si papa owaawa. Nga gw'omanyi Sande oli? Nze nga mmanyi si papa musajja munene muwanvu. Naye nga te Sande gwe wali omanyi yali atya? Ye munnange. Ngeri back then ng'ali biki? He wasn't that stable. Yali naye yeeyiiya. So twali shocked okulaba nga ye mugagga? Nali shocked kuba nali mmanyi musajja mukulu.
gwe bayita eryo erinnya kumbe yono waffe. Wali okola biki by then? Wategerera. Nali muyimbi. Ng'otandise. Nga ntandise okuyimba nali mu Eagles, New Eagles. Otegera otya nti osobola okuyimba? Mbadde mu mpaka ez'enjawulo. Nga buli mpaka ngenda n'engezesa. Mu ssomero? Mu mpaka ne mu ssomero nali nnyimba. Naye ngamba muzina empaka like Icon, eza Mariam Ndagire, Rated Next, The New Eagles, zonna tuzirumbye nga tugenda. Awo nategeera nimanya I can sing. So okifula commercial, when did you start? And what was your first song? Okifula commercial, what do you mean? As in making it a business? Yes. I think I've... Oba kati awo njogere ntya? Oba olinga gwe just okola nga hobby. Natolamu nti kufunamu ssente. Nfunamu natandise nno kufunamu ssente empitirivu. Wakatandika kati? Sugar. Nakatandika mbadde ndi on and off. Nga nnyimbako ebigaana ne mbivaako like nga sibiremerako. Wano wonna si papa waakusanga omugagga. Twamuliiramu nti nnyimba. Nali muyimbi ng'era nteekamu ssente. Ani? Oyo si papa. Mutandika mutya okuteekamu ssente? Yanteekangamu. Bwe yakusanga awo. Nagamba tugende twewatse ne tugenda ne tufuwatse. Just like that, there and I brown sugar. Just like that, tugende twewatse. Wali omwagala? Wali mwakasana? Like, mabegeri nga muli etoro? Nali mwagala. Yeah, he's a good person. So mwesanga omukwano ne guddamu buto. Naka kati tuli ku ki? Jakwolwo lwennyini yangamba tugende twewase. Ne ngamba nninda ki? Negenda ne twewase. Ne tugenda ne tunoonya ennyumba. Ne nnyingira obufumbo. Mami wamuyitiramu? Gwe wagamba? Nali sirina gwe anfuga. Nga nze afuga. Mpulira. Ne ŋŋenda. Ne twewase ntandikira. Byali bitya? Byali si bibi. Byali si bibi. Ate wali akasente tewali kigaana. Lwaki okoze bw'otyo? Tuzindeka. Sijja kuleka. Njagala okumanya kitegeeza ki? Kaaliyo ebirungi byaliyo bingi. Naye era tebibulamu n'ebibi. Naye nga twaliyo mu ssanyu. Wamufunamu omwana? Tukalekaako. I remember waliwo twakulabako nga like akalakaseeko n'enviiri ku mutwe. Ki ekyali kibaddewo? Ebyo ndowooza byadda. Byadda ng'okutabuka kubeerawo? Okutabuka kwalingawo naye ng'ate era nga tukwatagana. Emmendi ne tuddawo. Ngeraba omukwano we babeera. Tumubeeramu okusoowagana naye ate nga n'omukwano gujja. Naye waliwo ate okusoowagana nti oba omuntu anywedde mwenge oba omuntu leero ssente zimubuze. Biki ebyasinga ng'okumujjangako? Nze ndowooza tewali. Si papa tanywa mwenge. Kiki ekyamujjangako? Omuntu watuuka okukuba n'akusalako enviiri? Teyansalako ko nviiri. Zaali kiki? Baali balimba? Ndowooza. Kansuna. Ate oyina mpaka munda. Omanyi olwo bwe twalabanga nga tulaba omuntu agamba yamukubye namusalako enviiri biki. So I was like yiiki baby girl kino omuntu lwaki okikuba n'okisalako enviiri? Ate omanyi omukyala alina ekitiibwa kikibanziba nviiri naye omuntu ozikkolokotako aba anyiize. Nze yazisalangako. Nze yazijjangako. I loved short hair. Era ze nali nina nakatandika obbirako ne zino enviiri. Nze yazisalangako lwakuba nti byajjiranga mu kaseera ke kamu. Ki ekyasinga nga obatawaanya nga obatabula? Enjeera. Oyenjera mwana gwe shuga. Kuba bbaala ku bbaala. Nze sikuba bbaala. Kaki ekyakwenjeezanga? Nga genda kukola. Ate oba oyenjedde oba ogenze kwata wayogeranga? Mama weefuze ayingidde obufumbo gwekafumbo otyo obutambula. Nze nali sibimanyi ffe tetwatuuzibwako mu basenga. Tetukuze na bamaama tetukuze na bataata tetwatuuzibwa ffe twekuzizza. Otyo kati omuntu aba takuyambye kukwata ku mukono ebintu ebisinga oba ojja bireka mabega nga tetubimanyi. Omusajja bamukolera we bali. You know? Nze nga
Zisira gaseka. Wali osula nti ogeze kibo mu hostelo. Ndowooza. Nali manyi ngenda kwefuga. Mpulira. Nali manyi byakwatagana abantu abakulu ababiri. Sisobola kugamba kati nkusabe nti ngenda kulya mmere. Ngenda kukola. Yes. Sugar mwana wange omwami bamusaba. Actually bamutegeezaako kale oyinza obutasaba but otegeezaako kubanga teri amanyi oli muyimbi. Gwena omugamba nno munnange ninayo shoko kalenda. Ng'agenda kukkiriza. Ko gwe kokosa amaanyi. Ne bawuttula. N'enkya n'oddayo. Nze siwulira miggo. Wangi? Siwulira miggo nze. Akayimba ka Alien baba akayimbiramu. Twazaalibwa kubalumya mitwe. Nze siwulira miggo. Mbwonkubye mbu leero mbuki. Kasata onzita. Era enkya nja kuddayo. Otyo? Paka nga kuwa paka. Ng'omanyi nze kasita tonzita. Nze olowooza mpulira emiggo Ruth. Tebaatukuba nnyo oba mu butemi biri ne giguba. Ng'ani akuba batica bazadde? Bonna. Waguba. Fetukulidde ku miggo. Kati mu bukulu buno mpozi kati kenkuzeekuzeemu omuggo ogw'obukulu guyinza obba guluma. Naye wali nali ng'onkuba n'okoowa. Ng'abanga bakutanudde. Ate nze kasita onkuba. Nenze n'ekirala okunnyombesa oba onkubamu oluyi. Okunnyombesa okwo kumpisiza ddala bubi. Okwata oluyi n'onkuba naye nga tonnyombesezza tomboggoledde. Wakiri onkubamu ekkonde eryo n'endimira. Obimanyira bye bintu byo. N'omuntu okuyombesa ebigambo biyinza okuyitako obuyisi. Nedda nze ekigambo kimmenya nnyo omutima. Kimmenya nnyo. So omuntu waba omusobezza nga yali agadde okukunenyaako akkube bukubi otegeere. Nze manya mangu ensobi yange ate neetonda mangu. Sisobyangako nesimanya nti nsobezza ne bwe naakakikola manya nti kyenkoze kikyamera I approach you immediately. Nenga omanyi saba kunsonyiwa nkozi kyenkoze tekibadde kituufu. Naye oveeri you attack me onvume. So si papa wali omunyooma bunyoomi? Nali simunyooma. Bamunyooma oli. Kikyotegeeza. Nali simunyooma. Ng'omunyooma otya ye? Otandika otya? Omugagga tanyoomebwa. Kikyotegeeza. Omugagga bamunyooma ama. Omugagga tebamunyooma. Naye muntu. Omugagga yanyooma. Tebamunyooma atya nti ayinza okukutuma okola ekintu n'agaana okukikola oba omunyoomi. Nagamba tufuluma wano n'ofulumawo oba omunyoomi. Naye ng'omuntu omukulu lwaki oba oŋŋamba nti sifuluma wano? Oba tebamuliiramu tebamutegeeza ki ky'oliira biki by'oyagala. Nedda batuwe eddembe lyaffe. In fact kino nkyogerako ne kati. Kino ekintu abasajja tebalekerawo tuteekako eryeffugabbi ery'ekisirusiru egy'emirembe gya dda nammwe ati. Omukyala aba ayagala kukola muleke agenda akole. Omukyala aba ayagala kukola kintu kyonna. Muleke, why would you put your oba njite na nnyindo mpanvu? Mubitakwatako. You people you working. Mwe mukola muyina ssente. Ate temwagala ffe tukole. Mutuzze emabega kutumanyiira. Anti baga nti omukazi bw'akola aba tafugika. Nze kale kambeere nga sifugika naye nze nja kukola mpaka last. Kuba bwe saakola ate namanyiirwa. Kati mmanyi I know my worth. Wamanyiirwa otya? Nze namanyiirwa nnyo. Bw'oba tokola okumanyiirwa kubaawo. Jjukira oba toyinaamu kasente gwe nga ggwe. Bakuboggolera leero ng'olina okusaba ekyokulya. Omwami asobola okuvuma ate n'omusaba ekyokulya. Naye nze bw'omboggolera mukwano n'essimu yange toddamu giraba. Mu bintu bikugirako ddala kuboggolebwa. Saagala kumboggolera. Saagala kuŋŋambako ebyo bya kisiru. Nze banneesigambwako. Bannatagambwako. Nina entondo ate simanyiirwa. Kyenva nkola ennyo. Mukwano. Ruth ye. Nkuddiremu. Nziriramu. Simanyiirwa. Nina entondo. Sigambwako ate simanyiirwa. Teweewase? Nja kwewasa. Kubanga omusajja kyagenda okubeera nawe nga taakumanyiiremukko. Nja kwewasa.
kuba ka truth ffe byonna tubirabye nze byonna mbirabye ku myaka emito kati saawa zino nkuze tugenda veeri mb'osuubira ngenda kukola by'oyagala kati ninamuko ne kamanyiiro ninamuko n'akamanyiiro okatambinga otya akamanyiiroko biki byokola anti tojja kuŋŋaana kola kintu Ruth nzikiriza ng'olwokuba omusajja oyogedde bano enaffe abakazi twogera and we have money even better than you. True that. But it's just that we respect you ne tusirika noveeri n'oboggolo boggwe eryo lye mukolaakola ku bakyala nze mwana wattu ebyo tobindeetakawo nayitawo kati balowooza nti okuboggola ojja kumufuna respect ye musajja no bintu byakuteesa nze tebamboggolera Ruth nze n'abankwana bakimanyi woyogerera ekyobusiru oba okyayogera nga nakutuddeko dda mba nakutuddeko dda kagibe mikwano gyange eno kuba nze simanyiira abantu bifo nga tebannakola kati bw'omanyiira immediately you won't get my reaction I will switch it off oddemu okube nga oli mu kamooti oli mu blacklist weebale oyogere noga nti byonna tubirabye nze byonna mbirabye biki byolabye brown sugar byogerako nze ku myaka emito ka Truth ova ku muntu nze nakula sirina maama sirina taata sirina muntu asobola kungaidinga nti kino oba kiri kati ndabye ebintu bingi nti omuntu asaava eri n'agamba sugar oba tugeze I've not lived a simple life I've lived a very hard life and I had to persist to live oba ki nga nina okubeerawo okuzaala tuzadde abaana baffe balina okubeerawo kati ate gw'ova eri onteekeko stress ate naawe omusajja awo ngenda kukola mpaka lasita sigenda manyirwa musajja kuba kwewasa abaana bange weebali banambudaabuda omusajja mu kifo ky'omusajja abaana banambudaabuda abaana bakwewasize nze nakoowa wakoowa mangu tokoowa kankoowe mangu tokoowa sweetheart ekiwala ekirungi bwe kiti sugar kyakoowa kino kyolaba kikoowo wakooyera eri wasi papa sijja gamba eyo ndowooza nebyempiseemu bingi nze nga nze omuntu kati mba neetaaga era waba musajja badde simanyi I understanding mba njagala omuntu ndi wakwata mpola ndi wakwegendereza nnyo ate nga teri ajja kikola ajebali kati kyemba nnina okukola kwekolerera nnyo kumanya nti sugar nninamuko 10 mu ki mu nsawo kubanga olinamu akamanyiiro kaba katini naye nga tolina naye abasajja mumanyiira bantu mmwe mumanyiira sugar bakumanyiira biki byojjukira ebyo abasajja bye bakola ebimanyiira like ebikola ebyokumanyiira waliwo abasajja nosebo nakweta mu nnyumba nayita n'omukazi nagava ku buliri byonna abasajja babikola ebyo naye nze kati we natuuka lino esseeri yange awo navaawo wavaawo bali bakikozeeko awo navaawo nedda temunaina abasajja bansobera omwana yatumye n'agamba nze omusajja ng'akomawo ekiro n'agamba tutaleyo amazzi aleese omuwala tutaleyo amazzi tunaaba emmere ya munne eriwa kale tutwalire obuliri gwesula wali wansi sugar gwe abasajja bamenya tebakumanyiranko bwe bati naye nze nja kutta omwana w'omuntu ekyali kinkola nja kutuga nja kukubuukira nkutuge abaana bo sugar balowoozeeko abaana bikingo bwomanyiira omuntu okutuuka kwe abo bantu batuletedde okwekyawa newekyawa n'osigala ng'omutima otambula butambuzi tokyalina mutima gufa ku balala kati ffe laavu yatuggwamu lwa bikolwa by'abantu ngaabo nze bane mbalinako obusungu mwe basajja mmwe obusungu obuviire ddala kugumba yagamba nti obusungu buviire ddala busonyo abita busonyo kiki ekyasinga okukunyiiza mwana bingi nze ndowooza nebyempisemu bingi since childhood daddi naye nabye yakolanga mami bewalabanga kati ate nakula saalabako daddi eyankuza kuba nze mama wange ne kyakya baafandidde kati abankuza saabalabako nga bayomba era ekintu ekyo nkyebuuza nnyo lwaki ffe tutomera oba abantu abakyamu nebityo baafuna abantu ffe waffe bamama baffe banjulwa bambaga naye ffe abaana simanyi lwaki
abasajja abamu Kampala nti bodaboda zibavuga nnyo zibakuba enfuufu Enfumimma tugajjula nfuufu. n'omukka gwazo Tebiwulira dizero. abaana abo tebawulira. Baaba nze nabeeyambula mbawa ekitiibwa basajja mmwe. So Sipapa wamala naye ebbanga ki? Sipapa nalwa naye ebbanga ddene. Naye oyo omwami yonna engeri bambi gye yambeererawo. Olumu mba kale yadde ebibi byaliwo naye mba saagala mwogerako mu mawulire. Omanyi olumu njogera n'empitira. Olumu oyinza okwogera n'oyitira like something hits you n'ojjukira ebimu n'oyogera naye yambeererawo and it's good okujjukira omuntu akubeereddewo nga nga weetaaga. Ebibi byaliwo naye yambeererawo era ye muntu eyandeeta mu bantu. Wamala naye ebbanga ki? Ene. Napushinga music nga yamutambuza. Yapushinga music wange era alina kye yagattako like he build me ku career yange ya music yaliwo. Watuuka ekiseera n'omutwalako mu bazadde bamutegera nti kati ono gwe mbeera naye. Baali bamumanyi. Baali bamumanyi. Naye baali bamumanyi. So misunderstandings zabeerangawo wagezanga okuteekamu bazadde batereeza kubanga omuntu ng'oyo ng'olaba nti akubeererawo ogamba nti bannange waliwo omuntu gwe neetaaga mu bulamu bwange nga mmanyi nti nina omuntu gwe nja okugwako obuzibu bwe bujja. Ekituufu kyo simanyi oba ndifuna n'omuntu antegeera nga ye kubanga ye yali antegeera yali ammanyi yadde byalingawo ne tutabuka naye nga tubigonjola ye yali ammanyi ate kati sisuubira nsobola okufuna omuntu antegeera. I know. Waliwo omuntu akutegeera wabula ngamba nti ono ne wakolola ategeeza kino ono bw'ayogera bw'ati aba ategeeza kino. Nga ye muntu ne mba mufunyemu obutakkaanya ye muntu amanyi ensobi ye ne yeetonda ate nga teyali mwetonzi naye nga bw'aba asobizza amanyi ensobi ye. Nga kasori kava wala. Kati bano be tufuna bano badongo fenge bannange simanyi nakuma. Dongo fenge yaani anti. Bano abasajja be tufuna badongo fenge simanyi. Baba agala brown sugar ga star. Webaade. Oli ayagala alina byakwagalako. Oluusi tobiina nabbi naye byayagala byakusuubira. Bamanyi tulina ssente. Oli akwana ayagala kukuula. Ane nze siina ssente. Abasajja ba mwaka guno baba ki? Siina ssente. Ajja kukuula mukazi ate nga bakazi bakula nga basajja. Webaade. Nayagala akukuule. Ssebo n'akubira ndabye wano essaati ennungi. Mpeerezaayo lwaki mukuula ebintu ebyo. Bube ndabye essaati wano ennungi. Bebe ndabye wano akatishaati n'akakuweereza kati bw'okampereza nkole nti. Omugulire muweereze ssente. Nange ndabye akateeteeyi wano akalungi. Ono restaurant mpya gye bagguddewo. Basajja mmwe mutuleke ffe tuli tweyiiya tuzadde abaana bato. Tetwetaaga ate haso zaffe ziyingizaamu. Kati no waliwo Sipapa we yabeerera ne ssente nnyingi olinamu like kyokola kiri tangible for you like. Bingi bye mwenyumirizaamu. Bingi. Byogenda naye n'omulabako mu kkomera. Ngendayo ne mmulabako. Ngendayo. Naye baaba simanyi. Ndudde kati wiikisi oba 2. Naye watuludde naawe. Abantu bamala emyezi gwe wiikisi 2 tolanga ofaayo. Wiikisi 2 in fact 3 okuva enayingirira bino akayimba okuva ekakwata mbadde busy naye nga ngendagendayo era mulabe. I think on Friday. Mami omundabira bw'oba ogenzeeyo. Do you think senga avaayo n'amaking a good musobola okuddawo? Ate tusobola. Abaana senga ddalowooza ku baana n'ogana ne taata w'abaana kamulemaako naye mu baana be. Ndeka nze si ye taata w'abaana bange. Sisaamuddira naye nga mwagaliza birungi. Mwagaliza birungi kuba alina abamufaako abamuyimirirako. People who stand on him like baalabirira ababeererawo. Kati mba simwagaliza mbu abeereyo yeetaaga okufuluma famire ye mwagala. Naye nze nange mwetaaga naye si like marriage. Yes. Omwetaaga mu finances kuteekamu kasente. Amwetaaga as a friend. Ne bw'aba tantaddeemu. Me I'm okay, I'm stable. Yeah. I'm not so stable but I thank God for
where I am. All right. Siri bubi. Tata w'abaana muyimbe. Wabikoowa ebyabayiire bali mu limelight. Wabikoowa wabula. Nze nkuzaala namu ne nkusuulawo. Sabula. Ng'obuzibu bubadde kyataawo. Nkuzaalamu ne nkulekawo. Omwana takusiba mu ddya. Ddya ki nga nfumbiddwa nkoleyo ki? Kufumbi. Nze saakuddamu kufumbirwa lwoti. Lwaki? Sisobola. Byakutama. Nnyo. Saakuddamu kufumbirwa. Bannange sisobola. Sisobola. Ki ekyatuukawo? Sisobola just. Nze obufumbo, I think marriage is not my portion. And I accepted it. Sigenda kwesiba ku kintu kigenda kunyumya mutwe. Obufumbo bwagaana ne nkikkiriza. Nze siri mufumbi. Kandye buli ssente zange nakunoonya ssente. Okuzezza ddde lyo. Ntuule we mba njagala nga neetaaga nga nfunayo ne mbu bufumbo. Bwe bibuuza. Ng'ofuna. Mwatuzaalangamu edda ne mutulekaawo. Kati naffe tubazaalamu bassebo ne tulekaawo. Waje. Omanyi bwana yagamba nti obufumbo si bwa buli omu. Kati bw'okyogera. So kwagala okikkiza naye nkiwakanya. Ne laavu si ya buli omu bino abakazi. Nze omusajja yandekawo simala. Yakulekawo yes. Kati tugereze ku nsi. Yandekawo n'agenda n'omulala yes. Yandekawo n'agenda n'omulala kuba gwe yali ayagala. Tulekerawo okusiba ku baana b'abandi bannange. Bw'aba akulese muleke, move on. It's not easy. It's not easy, but bw'okyemanyiiza bw'otyo Ruth, tekikulumya na nnyo mutwe. N'ekisinga otulumya emitwe kwesiba ku muntu, weesibye ku muntu takwagala. Si byaliko. Muleke. There are many people who love you. Naye bulijjo okoma okwesiba ku muntu ono, okwata emikisa gyo gyonna egy'abasajja abandikwagadde. So bw'aba agambye takwagala, my dear, learn to accept. Kizibu naye kkiriza ogambe omanyi ekituufu tonjagala. Thank you. You move on. Gwe kennyini ogambye nti obufumbo bwakutema sobola nakuddamu kufumbirwa. Olaba nti kati ono aba akumenya omutima era chansi y'okufuna omusajja omulala ebeera teriiwo. Anze nina kye neeteekamu Ruth. Kati ne bw'omenya omutima siguwulira nti gumenyese. Waguba. Sikyaguwulira. Wagutungisa waya. Nogera ku makya n'oŋŋamba. Toddamu kuba kusibye nkugamba kale ssebo. Tojja kuddamu era tojja kuddamu. Sikulinda nze kumbulookinga. Mba nakubulookinze dda. Waliwo abakyala bakuba abakazi. Amusanze n'ebbaawe. Amutwalidde ebbaawe olumusanga n'amuyoola. Nze mbeewuunya bakyala mmwe sijja balimba. Kale tetugaanye ku social media ffenna tuyinza okugamba nze sikola kino. Naye ku ground ffenna eŋŋumi tukola ki? Tugikanyuga. Mpulira. Kati bano abawala abato be balina okukendeeza ku mize gyabwe. Bw'olaba ng'oli mu mufumbo tugeza ayina bbaawe teweeyisa nnyo. Abakwanye yagala muntu wo mukasirise. Naye olowooza muwala yaba n'ensobi omwami ye tamanyi nti alinayo shuga. Omwami aba n'ensobi bonna baba bakyamu. Batya. Naye nandipiininze nnyo omwami kubanga yakwana in the first place. Naye n'abakazi ennaku zino step kati bakikolera ddala. Oli alaba libbaalyo nga ssebo lirinamu ku ttoogo. Gw'oliriisizza. Omuwala litobye naawe. Omuwala n'ava eri n'akwana libbaalyo ne bakutwalako bbaawo ng'otunula. Naye ye simu batwala butwazi bwakyo takuba na ku nduulu. Ne bwanziba. Ono najja amazeeko. Abawala ebiseera ebisinga bajja bamazeeko. Najja n'akutwalira akalenzi kovudde nako ewala. Naye nze mutwale. Mpozzi ono gwe nafunye ono. Naye omupya. Mmwe. Ojja kukuba ekikondi. Ku social media mpozzi twogera mbu tetukuba ng'ombe. Ku gurawundi tukuba. Ku gurawundi nja kusanga ne bba wange. Ku gurawundi engumi eryoka. Ku gurawundi biralamuko. Biralamu. Era mujje empola ono ye mukuumira ddala mpo. Omukuuma otya? Otambula naye? Sitambula naye n'ebyakola yamanyi oba abikola. Naye ekikulu kasatandaga. Essimu yo gibeeramu? Ate nammwe baakwana mbadde nsaba temundaga.
mulye muntu wammwe mu kasirise. Okay. Esimu ye nayo ogibikula? Sibikula simu. Ate ye abikula eyo? Tasobola nakikola. Why? Tasobola. Esimu yange ogibikula oyagala kukola okufa. Erimu ki? Erimu obutwa? Erimu ki? Kati ebintu biralamu twakula byakyukamu. Si byebiro ebyokwesiba ku bantu. Kebere yange making sure nti neeyiyo endi mu ngalo. Ate nga sijja gikebera. Kuba saagala nnyo fuuka mbega. Ate mmale noonyereza male nkaabe. Okaaba mangu? Kabako nkaaba nfuna ekinyiga. Menyeka mangu omutima. Naye kati ndowooza omutima gwo nkaabira bino ebintu kati sikyakabira laavu. Laavu wagivaako? Laavu yo nagiwanikira. Biki bwakolanga for love? I did much for love. Ng'okola ki ebyo byoga nti bannange nze bwe nga wenjagala? Aidha wesibanga nkyalimu obwo obusirusiru. Olabye ng'okyabikola? Nga ki? Mbubabuba. That's love. Kitegeeza nkyalinamuko kalaavu. Mbuba omusajja wange ye mububira ebyaddala. Era mbassa nemba mulabye bulabi ng'alina amukutteko mpulira bubi. Nene nguma. Tolina kyokolawo gati bebi bino binnuma? Nze sigamba sikulaga sikyalaga weakness yange. Bwe mmanya nti nnumwa nvaawo. Kati bwe sikyalaga birimbu nkaabira omusajja mbw amanye mbu mwagala. Gyokoma omukabira ate gyakomako okwewala oba okutya. Okujooga. N'okwewala abasajja tebaagala laavu ezo za kitumba. Mwagale ng'olekamu eyo laavu yeetaaga oyinamuko kasente. Eyo laavu y'okububa. Ng'oyinamuko kasente naye nga tolina sente. Ng'okyasuubira omusajja okuwaayo akakadde muganda wange. Ebbuba terisaanidde. Bakujjooga. Balireke. Oli muwala asobola okuteekamu omusajja sente for love? Yes, I can. Nga bebi nalabye njala kutandika kukola business weti nteekamu ku sente. Business ate awo biba biralamu. Nga mba nkutaddemu nnyo nkuyinamu ki ekyo. Ng'ompadde ki? Wendi? Ng'oli musajja? Iye ndi mwami we girlfriend, boyfriend. Abo ndowooza era bakome eyo. Kuba sibeetaagira ddala. Okomawa? Njagala omwami nze kati nga gwe nninaye. Nga nteekamu muteekamu. Nze siteekamu kyapa. Toteekamu kinene? Njasanga engatto ennungi ngigulire. Sisukka kale $5,000. Mbanga ezezzaako. Sisukka awo. N'emmotoka gye njagala ntopingira app. Tobiriiko ebyo. Ng'ate omusajja yansaba ekyo. Anti alinawo ssente era ayagala omwongereza. Nga nange nvuga booda ate nkutopingira ogule emmotoka. Anti sinzira. Kati bw'oba oli ku booda ayinza okugamba bebi nafunye ennyumba naye mbadde njagala omutopingire kuba landlord ndi bubi ate sinafuna kasente. Badde nsaba musasulire ku rent. Nedda mukwano. Kiba kigaanye. Awo biba binnemye. Gwe nasemba okikolera baaba yammanyiira nnyo. Yakolaki? Nga musasulira naye bane abasajja ate kati mwafuuse bakuuzi baddala. N'osaba omukazi renti. Bw'amusasulira ng'ayitamu balala? Bataata mususse. Sebo nga nsasula ne renti. Abasajja b'ennaku zino oba kiki? Eyo no yali laavu? Teyali laavu, busirusiru. Busirusiru. Bino bintu bye tukola mu laavu. Nedda. Nze sibyetaaga. Bweba laavu yeeyo. Obwo busirusiru Ruth. Tosobola kukwata kasente ko oyina omwana oyina abaana odde mu kusasulira musajja renti. Laavu. Laavu ogimanyi? Mukwano nze awo laavu endese. I think it's not my portion because I don't even have the finance to finance it. Love my love my heart. Let's talk about music. I love my mwami. Yeah, I love my mwami. I love my mwami namufulumya 2018. Wow. Myaka emeka egyo emabega? Myaka si 7-8. Wow. Atinise kati? 7. Kati wasizawo n'atinka? Kisa kya Mukama Ruth. Ani yamuwandiika?
eyamwandika yali Melody ne Sipapa nange. Oli oyimba Sipapa? Sijja gamba nti nali nnyimba ku bulimba lw'abantu. I love my mwami. Anti oli muntu abaako n'ekiki ekimu inspiring okuwandika oluyimba oba oluyimba. Ndowooza era tukitwale tukitwale bwetyo kubanga by then yaliwo. Yaliwo ya. Ne katatambula ne kasirika n'okita. Tetwakapika maybe kubanga weewo ndowooza era twayawukanira next year 2019 we twayawukanira kakitegeeza eno obukubagano bwaliwo. Tetwakapika tetwakateekamu ssente ningezaako nze nga nze with time Mukama ayambye oba oli awo nakati kafuutuseeyo. How did you feel? I felt so good. Nawulira bulungi nemanya Katonda nange anjagala nemanya Katonda anfaako kuba ekyamazima nze mbaddengawo nga nina bye neebuuza Katonda nombuuza naye Mukama kiki. Naye bwe nawulira akakayimba nga kagize nawuliramuko like oba sijja gamba ssanyu nawulira omutima gwange nga muzito neŋŋamba Mukama yanzijukidde Mukama nange anfaako kale kiyinza obba si kyamaanyi kayinza obba ka kaseera but at least I've enjoyed this moment. I felt like nange gye ndi Mukama anfaako. Akaseera kano nkanyumiddwa Ruth sijja kulimba. Nyinza okuba sirina kye nkafunyeemu nnyo naye nina ekintu kye ndabye nga abantu baagala alina. Abantu oba toyina teri ajja kujjukira. Nze mbadde nga Ruth naye nga teri ayinza nakukubira masimu. Naye kati essimu yange nga nenjijja nako bujja. Kati balaga bafaayo, balaga banfaako, balaga tuli ba mukwano nnyo. N'ekyo sijja kivumirira era nkyagala nkisiima. Naye nga tulina okwekolerera ennyo mu bulamu. In fact feemu eno ogiraba Ruth. Feemu ne weba teriimu ssente abantu bakwagala. Naye ate gye bali abalina ebintu nga tebamanyikiddwa nga n'embeera yaabwe mbi bali mu depression eyo. Ni just kafeemu ako akati people care about you. There is a way they look at you n'ogamba ensi bwetambula mazima. We have to work hard. Erinnya nayo liba liganye naye ng'olinamu ku ssente gwe nga ggwe. Abantu baagala alina, abantu baagala bali bulungi, abantu baagala abalina ssente, abantu tebaagala baavu. Naye tebamanya oba nkyogere ntya bw'oba omwavu tewali amanya bwavu bwo naye bw'oba amukona akasente buli omu amanya nti olina ssente. Naye mu bwavu nga tebaaliwo tewali n'asobola obuuza naye omuwala ono nga tannatuuka wano yali atya. So tukole nnyo mmanyi. So obulamu bubadde butya before akayimba kaffe kano okuddamu okuzuukira? Nze ndi strong. I am a very strong woman. Nti keeba embeera ki Ruth togenda kunsanga mbunno nga ndabika bubi oba nga nsabiriza. Embeera ne bw'eba ennyiga etya ekintu ekijja okunkalubirira mu bulamu bwange kusaba kuba ntya okummibwa. Ate nga kiri nnomo. Tekiri nnomo. Kuba ne Mukama luusi tumusaba n'atatuwa ate nga ye Katonda waffe. Katonda tomugeraageranya ku zino nkwenge. Lwaki ozita nkwenge? Katonda kuba Katonda ye awulira ate abeerawo mu buli mbeera. Oba oli wekka naye bano baagala nnyo ng'oliko wooli. Bw'obeerako wooli n'amasimu gakkubira oliwa jankugulireyo kalangi naye ng'ate enjala we yakulumira teyali ata offeringa nga newe wakuba essimu osabeyo ettaano oli tewali yakola ki yakakuwa. So nze togenda kunsanga mu mbeera newe naba mu mbeera mbi etya. You never going to find me nga mbonfaanana embeera yange. Sigenda kufaanana mbeera yange. Ekyo kyonna kigaana. Mbeera ki kyasinza okunyiga? Embeera I think nze oba trauma y'omu buto bwange ye yasinga okunyiga n'omu bufumbo bwange. Yeyantamya ensi. Bufumbo ki buli obwa Sipapa oba bwono ebitali? Nze siddangamu kufumbirwa
bwasookera bwasembayo siddamu. Omwana yafutira ekintu ekiwala ekyalinyumidde kadaali koma akafaananyi ali ng'oli mu kiggawuni. Ndabi ne bw'oginsaba kati embaga ndabira ddala ng'oyagala just kummaliriza. Sikuliiza. Kino akasigaddemu akanyigira eddala. Nabo yabayagala kunzitabuzi. Nze ntya abasajja banne Ruth. Nze ndi mukazi mukulu ntya ekitonde ekyo. Nze mbawa ekitiibwa abasajja. Baakola kikulu. Mbawa ekitiibwa. Lwakuba nti mwe mwogera ku be mumanyi bokka. Naye ebitonde ebyo bibi nnyo. Waliwo omuwala yakola statement. Agamba a man will live in the desert without water. Kati oyo musajja kituufu. Era abeera mu desert nga tanywedde mazzi n'asigala. Asobola okuleka mu desert nga toyina yadde ettondo ly'otuzzi. Kati abo mbu I want to marry. Mba ndabira ddala ng'oyagala kunziika buziisi. Bayina ebinnya mu nju. Bane nze nina fiya mu basajja. Ebinnya? Asobola n'osima mu nju ye ekinnya n'akuziika. Nze mbatya. So after that marriage wafunako ku counselor? Bonna nabafuna naye I think gwe sengawo omutima gwo. Nze alina okwetereeza. Tewali agenda kumbuulirira mbontereere. Kuba byonna nabifunako naye ng'ate bonna bansuula busuuzi ddala. Bye bambuulirira ndaba byongera kunzita. Empeesonyiwa kati neefaako nze nga nze. Nga tuzeeyo ku muziki. I love my mwami wamufulumya yekka oba aliko ennyimba endala? Lwaluyimba lwo lwakumeka? Nina ennyimba nnyingi naye luno Katonda yaluwanzeeko baddusu ne luvaayo. Waliwo n'olulala abantu tebamanyi olwa Halo naye si nnyo lwakuba nti luno lutinse nnyo. Actually Halo alina ne video ku YouTube. Halo alina video ne Maria alina video ne muwandiisi alina video. Lwakuba I love my mwami ate kati ndeeta baneerundeeta. Bakweta ani? I love tata w'abaana. Era bannange abalina emikolo. Kwanjula mbaga. Kwanjula mbaga. Birthday. Just no kano kagenda bakolera. Engagement parties. Mama nyabo proposals zonna. Nga ndi wali nza. Banekendeeta kaka. I feel happy that I'm back again. I feel excited about myself, like the person I am becoming. Good. Mpulira bulungi. Yadde by'abasajja sibiriiko. But I feel I am proud of the woman I am. Oyo ozzeemu obulamu. Ozzeemu okussa. Wano wali mu kaseera kali eri like the trying moments. Waluzinga emikwano. Like your friends, your close friends, are they back now? Can you imagine they are back? Abaabulira wali? Naye mumanyiira bakyala. Bannammwe baba bakaaba nga bali mu mbeera embi temubeerawo. Lwaki mujjanga mu kaseera kano ak'amakungula nga mu kusiga temwaliwo? Munnange kati bankubira ne ku ssimu bambuuzaako. Ne weebuuza akubuuzaako ki? Oli otya? Oli otya mukwano? Oli bulungi? Omuntu be nakubiranga ne mutankwata. Naye byonna sibanenya. Kasita munkubira kyekikulu. Kasita munkubira ne mumbuuzaako kati. Era nsaba Mukama ayongere okumposhinga waggulu. Tusigale nga tuli ba mukwano. Nga twebuuzaako. Kuba bwe nadda emabega tebanaddamu. Era bajja kubula. So trust you're breaking out. Nasigala sirina mikwano. Nasigala nzekka. I had one friend and it was my Bible. Era nga nsoma nnyo Bible. In fact, mwaka kaseera mwe nayigira osoma Bible because I was alone. Nga mbeera mu nju nga neegalidde. Atwala omukyala neiba wange awo ekitende. Bambi yajjanga nampa kamere. Thank you Mami Zen. Thank you Aisha. Abakyala bambeererawo nnyo ate nga nabalaba mwaka akaseera. Naye nga bo bampa ekyokulya. Naye nga ate sijja vaayo nkabirire ensi. Mama Fina yali yakannyamba. Neŋŋamba bakampeeza ennyumba kati ate nveeyo nsaba ekyokulya. Ensirika n'eŋŋuma n'ebizibu byange. I thank God. I am proud of myself. Amen. The bashing is better on social media. Was handling otya? Bino bye banvuma. Nze ne bwe banvuma. Nze
nabo bammanyi nnina eggume ate bammanyi ndi mukakamu nyonyonyo naye nga wantinkudde omanyira nti shuga noono mugubu banvuma sibaddamu kati waliwo eyaŋŋambye ejjo naŋŋamba kyekoza bikiye kino oli kikazi kikulu nobagamba mulabe nneegaanye nemuddamu nemugamba nze nomunaye ndi kito akuba gye nakulira embeera yatukola ki abo sibavuma mbaddamu in a very calm way kubanga nasazeewo okuddamu bubi muganda wange mba nsingako ne comment but I try to keep it low because that's me naye bw'ontinkuula ennyo awo nga kakala akatuufu kavaayo ak'omunda omuddugavu ng'afuutuka banvuma bane waliwo banvuma but I thank TikTok tebanvuma nnyo banjagala okufaabo I love you my TikTok family temulinga Facebook yo bali bavuma siyo abatiitiizi nagivaako lwaki by the way akaunti yange ndwawo noteeka nyinza nomala emyezi 6 nga sitaddeeyo nga watya nnyo saagala nedda Ruth sikutya kwewa mirembe nagenda olaba nga ekituufu sinnakifunamu nnyo ki Facebook kikwe banvumira siyina kyenkifunamu neŋŋamba kati nfaaki already ne music nali muvuddemu neŋŋamba kanneesonyiwa ebintu bino tebirina kyebinyongerako tebirina kyebinyamba naye kati abula emuddamu okunvuma naye ngenda kufuna abavumi waki ofuna gwe kennyini wagambye oli muzibu biyinza okunnema nja kufunayo omuvumi kikyozaako ogambye nti ogenda kufulumyayo kaakati oluyimanga lwa kwanjula mbaga biki so otudde kati laavu gyotanze okutunulira direction gyotanze okulumba gye nali nyimba even before nyimba za mukwano era ebyo kwanjula mbaga bye mbadde nga nkola bakuba nti kati emirimu gyali nga sikyafuna kati ngenda kuddamu era kendeeta there is a way I feel the kasonge ozimbidde wa studio ebyo byonna sooka obireke it is a surprise mujjawulira erinnya lyokka lyetunda tukalinze nga tuwumbawumba bubaka ki bwoweereza eri emikwano gitwambulira mu last minute like wetusinga obbeetaaga ate ne batweyambulira no nze sigenda obubaka bwe ngenda obbagamba like don't expect too much from people kubanga n'omukwano oyo gw'oli mugamba nti andeseewo omwaka akaseera tomanyi kyayitamu kati nze yadde olumu tubanenya n'ogamba tebambererawo tebakubeererawo yesu wali oyagala gwe weebeererewo you are you are responsible for your life. Yeah, true. No one is responsible for your life. Oba oyita mu mbeera ki oba mbeera ki it is your responsibility. So muve ku bantu mbono tambeereddeyo oba takubeereddeyo weebeererewo si musango si tteekwa nti alina okubeererawo. Yeah. Do you have a manager right now? Right now I think I have. Yeah, I have a manager. Okay. We are trying up something and we are bringing up something new and fresh. Lovely. So we'll try to quite as them to kufuna atya for a gig. Panetaze, komikolo, gigs, shows, bivulu, kwanjula mbaga, akuba ku 0700 382260. Njibadiremu, it is 0700 382260. Yeyo, oba nfuna direct. Are you searching? Are you searchable? I think I'm searching. I need moment to come. Yes, you need one, honey. I need more, not one. You need more. Njagala bangi. Abasajja. Era nze wenfunako ku ssente by the way. Abasajja mbasuubiza we ndifuna akasente kange nga kawera. Ngenda bapangisiza ennyumba mbeere omwo nga musiba mweyambudde amasaati. Right. Batambula bwereere. Gweyagala gw'osongako. Gwenjagala gwensonga koze mukama wange. Oga gwempikaako. Oti. Nga tojjirawo. Oga next. Bukubi nti. Ajuyisi mu ngalo nga basajja. Saagala bakazi kumpeereza, saagala kubonyaabonya bitonde bikazi. Njagala nfunamu ku ssente yange. Njabba gy'ogambwa mmwe. Wallahi njabba gyoga. Njabba bangisiza ennyumba mbateeka omwo. Nga musula mu
musiiba muli bute Mm. mutambula muti bwe ndabako nga kati gweyitawo Mm. gwe vaaki banaye mubeere bulungi bale simbye kayimba kange kale tuyimbiremu mwami Kanyimbe. Mm. I'm a good lover. I love my mommy. 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 Kayimba keeko banaye abakyala mwagala nnyo abaami bammwe. nkaweereza mwami Bwanika Charles You know. Sensua. Mhm. I love my mommy. Mwami Mhm. Sensua. Love you. Neero nikyogula